William etoli safe. Mundi yali bamutirawo ono munnamawulire wa Saudi Arabia. Yali wa Saudi Arabia munnamawulire Kasuji kali bamutirawa. Ono bamutira Saudi Arabia. Taki mwembasi ya Saudi Arabia. Eyo toli safe. Kubanga joli si wa mama wo ali mu ttaka. Tolyaga bagamba nti kyafa ali mu ggulu. Wali oddeko mama alirida wa? Nnyoko y'ettaka. Kubanga nnyoko waafukamira teri mukazi azaalira mu bbanga afukamira ku ttaka ng'akusindika. Kitaffe ali mu ggulu, nnyaffe yenna bitaka. Naye ddiini wanaatuteera tunaaba tututya. Anti mwebuzaabuza nnyo ne mwekuba perfume nga temunaabye. Selector weerabidde nti alinayo n'ekirala ku episodes. Obadde okimanyi nti alinayo n'obutabo bw'ateekateeka okufulumya ng'ogyeko episodes. Oza akatabo kalimu miteeko ki gundi ki? Akatabo bakayita Fumita Emboozi right now bw'ogenda ku MC Uncle Pini gyekali nakatandiseko katono. Akatabo bakayita MC Fumita Emboozi. Kalimu emiteeko olubale ku musumba, emisege mu kyaki, omuzimu gwa kaseegu ku kituuti ne Izebeli. Katulinayo n'akalala akatabo kanaatufu era tunawandiika bakayita manya gy'ova otegere gy'olaga. Kakati bino njogera ne bana abalidde ku seeti kuno. Bwana Twanji. Abantu ab'enjawulo ne stories zonna ezitambula ziruma omukyala Suzan Makula. Ffenna tetumusembere, nze simusembere. Tunuulira okuva sayidi eno. Singa ne bagamba nti obulamuzi bukole ng'oli awo wooli nga tomaze kuwulira kyayogera. Ng'okomye ku bya junction n'ebya ku TV omulabyeko akatono. Ekirowoozo kisobola kuba ki? Buli muntu bweyekwasa. Sifa kuwa judgment yange because already ndi biased nganzo omuntu. Nti nakunyonyodde ng'omuntu naliko close nnyo ku Mama Teddy. Because Mama Teddy nali mmanyi olugero lwabwe ne Pastor Bugingo. Kati Makula nali mulaba distance mu bulamu bwange nakwogera naye emirundi ebiri. N'omulundi gwasooka okugenda ku sort media nagezako mubuuza nankuba igno ng'omuntu nene manya nti media tebikola omuntu ndala nga tumumanyi. N'omulundi omulala yansangako mu office ya Bugingo alina attitude yateekawo awo nganze omuntu gye saayagala nengamba ebyo byansi byakuleka giramu omusanga ku Serena. Era ekifaananyi kyange kyasookera dde okwekubya ne Makula. Ekifaananyi ekyo dali ngera mu program oba yaani oba ya Ibula. So nze ku lwange nganze siri katonda kujajinga Makula but byonna mbirekera Katonda. Manyi nze Katonda manyi buli muntu kirimu ekigenda mu maaso abaako n'ensonga yaakyo, abaako n'entandika yaakyo, abaako engeri ekijja okukomerera. Oba kinaakomerera kitya kiri nti nze kanfuna akatebe kange nkwate ne popcorn n'ekicupa kya soda ndiye mpolampola paka Katonda nyambe ampa obulamu ndabe wegye kinaggwera ng'omuntu. Nsaba kubuuza kubanga ebigambo bye wayogedde omanyi nze saasoma sitegeera bulungi kati ndi recording oluusi. Wagambye wali ku side ya Teddy. No, yali ku side ya Teddy ng'era walaba Teddy yonna era bwe byagoloma ku side ya Teddy. Naye ekyakujja ku side ya Teddy kwe kulaba abaana omwana ng'azze ku kitaawo avuma. Tegeza amala okujja kati kankutangaze. Mr. Ben njaga nkotinge bulungi. Wenalaba omwana ng'avuma awo ekintu kyabwe nenkikola ki nenkivaamu nengamba sigenda kuyingira mu lutalo
olutali lwange kandulabe gye tunaggwera kati nawe kati koofune ekituufu leero omwana Dolini teyavuma ku Bugingo olunaku nga bwe nagenda nti bintu bya planingibwaga ku mmeeza ne bijja Bugingo ng'ajja ku kituuti okugoba Teddy banoonya okugoba Teddy mu kyaki basembeze Suzan ku kituuti yajja n'aga nti omulambo gwa Dolini lwali lwaggulu omusumba yali ayambadde sweta eri esuuti ye eringa enjeruyeru ebeera ng'enjeruyeru kakusikusi naga nti omulambo gwa Dolini ne maama waagwo gw'otalaba ku kituuti gwadde baagala kunzita batwala ettaka amawulire gwa buleekingira ate batandika onoonya Teddy batonnoonya Dolini omubuuza lwaki wadde otta kitaawo Dolini n'agamba taata lekera awo tuwaayiriza wadde ogenda ne mukazi wo Makula oyagala Makula bebigambo naye nti taata olinga kino tebabigamu baali bagamba batangaza nga munnamawulire amubuuza lwaki mwabadde mwagala kutwala ttaka abantu lye baasonda nga bannyonnyola nti taata ekyo yakireese tukyayisa Bini siri musajja muganda siri musajja muganda but nakuziba omukyalo Muganda nakuziba omukyalo Muganda gwe bayita Nakanagi Christina yeddiranga mu bintu bye yansomesa byonna mu bulamu bwange yangamba Jacob nina obuzibu ne taatawo naye entalo zange na taatawo tezikwatako ng'omwana Jacob taatawo mulwadde nandiyagadde okuzaala obeere n'omuganda wo ku nsi naye sisobola because taatawo mulwadde naye bino bigera kwapeni nga bigera kubeera ogenda kubonaabona n'ofuna sikufu zijja kubeera kizibu bate alobadde entalo zange ngani ne taatawo zatte babiri muganda wange zisaafuna ku chance kukula na mama wange ne taata wange nze nekuza nzikanga omuntu naye ekintu kinayisooka okuyiga buli wokwata akamwako n'oddamu muzaddewo n'oliplayinga omuzaddewo bw'ogamba bini tuli musajja mukkiriza mu bayibuli kyova njagala nnyo kakalaamu yagambye ye mukkiriza nganze nti mukkiriza nti akkiriza nti n'olubaale gyali mukkiriza nti no Katonda gyali mukkiriza nti Nabbi Muhammad gyali mukkiriza nti no ne Bikira Maria gyali ndi mukkiriza naye ku bitabo byonna n'ebitukuvu n'ebyogera ku butukuvu tebyogera ku mwana kuddamu taata we tekiriyo ekyo nzaawe nakiviiramu ne ngakantite sokompuliriza bini kamalize mukati awe naviiramu ne ngandi kankite balwane entalo zaabwe sigenda ziyingiramu kubanga sizimanyi n'ensirika nali nfunye side by the way nga nange entalo ntalo zirwana ngandi Teddy Bugingo ngandikawo n'omukono gwange ngamba Teddy Bugi naye we natuuka ekiseera ngamba Jacob sirika n'ensirika oli mutuufu nnyo kati ngenda kwogera ebigambo bisatu byokka bigenda amakulu Jacob omuntu okutegeera bw'ategeera ekintu nze okutegeera bwe ntegeera ekintu tekitufuula kuba kituufu kiba kituufu eri sayidi oli mutuufu wano mu Buganda ng'aje wakulira gwatali Muganda bw'olunda embizzi n'ezaala n'erya obwana bwayo ogirya ate waffe tugirya gwe bw'olunda ensolo kale oba kamyu ne katandika okulya abaana eba enkoko bw'etandika okulya amagi ogisala omumwa oba n'ogirya oba bw'eka okulima ng'obudde ekiro omuntu yenna bw'atandika okulya abaana be mumulye bayibuli egamba omuntu yenna yeesitazza omwana omuto assibweko olube nga asuulibwe mu nnyanja wano Uganda bw'okuba omwana wo poliisi nekwatawo mukuba ekusiba twogere amazima oli muzadde Jacob muzadde wo ye Bugingo maama wo ye Teddy na breaking ekintu nagamba omwana omwono abadde agala kunzita kutwala kyaki
before nga tonnaddamu kwogera William tubeera amazima ensi egenda kukwanukuza etya ku following ya Bugingo gy'ayina Kanani ey'abantu emitwalo ng'ebiri oba esatu ng'ekusanze mu kkubo oyagala kutta musumba waffe bayinza okulekera obulamu oyina mutwala mu kkooti oba oyina kwedifendinga ogambe bannange taata abadde alimba ekimwogeza bwe kityo lwakuba kino oyina kusirika bakutte oli muzadde wange kabanzite kati kanziremu ngenda kuddamu emirundi ebiri ngenda kuddamu nziremu ne Jacob kansooke ku nsonga eyiyo eya society buguumi timirikusaani omuntu yenna omuntu owa bulijjo ajja kugamba bannange alimba ffe twayogeddeko bwogezi ku wani ku kyamukyala we Suzan Makula era ffe tetunayagalako kubba ttaka kubanga kinvolvinga okwagala okubba ettaka lyetusondedde ebbanga bale mutuuka ku Kanani n'omusumba ow'amaanyi alina emisingi nga tugenda ku kya Pentagon ennene ensonga ya Jacob bweti nti Abaganda balina ekintu kye baakola ne bagamba nti omuzadde ojjukire jjajja we yali agalamiddeko nga tulina kye wamugambira nkuba bisimama Jacob bugambo nga kuba omuggo toteekayo kola kakati mu Buganda mu mpisa y'Abaganda omwana yali yavumaani kitaawe naye mu buntu n'omuwala oyo engeri gyetumugoberedde si ebigambo ebingi ensobi yokka we yajjira Jacob we muwagirira nti yalyoka n'abibuukamu yajja n'ayingira waawo naye ku lw'amaama ffenna abaana abawala tukola ki tubamanyi nti omwana omuwala ku maama ng'amanyi gye bavudde ne taata ng'ate awulira ebigambo bizitowa bwe bityo yalina okuvaayo era nze we neebaliza omwana oyo nti ku luno bwe yavaayo okwogera ku bya graduation ng'amaze ograduatinga yajja ali kamu naye n'abeera consistent n'agamba nti bannayinze taata simuvumangako era bye nayogera nabyogera olwansonga nayina okubyogera kaakati era ensonga eno ey'abaana n'okutabeera okuva ku saidi ya musumba Bugingo ne ku y'abaana yaleeta nnyo okusoomoozebwa kuba abaana bo ebiseera ebisinga babeera ku saidi y'amaama taata ne bwe yabanga akuba maama ng'abaana bajja mu ggomesa eno okubeera eno tebaagala kuvaayo kulaga face naye nga balina okuteekawo some resistance and protection olw'amaama waabwe ani gwe nnyinza okunenya mu kino Jacob muwagira asooka akiveemu nga bwe yakivaamu kuba awo byali biwanvuye kati omusumba Bugingo yali mukatto era abasajja ffenna tulina William linda katono okuwa empenda kankutemera empenda Dolini yali akolera ku Soroti ng'avuga emmotoka gye bayitalawo omusuza nje yali avuga eya bbulu ne bamuyombesa nnyo azze emmotoka bwe yakwata emmotoka n'agizza ne bagiwa Suzan bwe yagenda ku mpe waliwo omuwulize yakuba essimu n'agamba ndi eno ffe tutunda mivumba tututale Suzan n'agamba omuntu oyo otunda emivumba jangu ku Kanani onoonye tulimo UEF osange mukyala Bugingo yagula gye emivumba neze ennike ezireebeeta eza Mothers Union Dolini najja kuba yali akola mu control room najja bwe twatulanga mu meeting wabuli wakusatu n'agamba bannange mbadde nsaba Suzan ama wange tuddamu kubirako jjoko bwezityo mujje mu puroguramu zo n'ojja jjoko endala Suzan ne bagamba SPD wandiika ebbaluwa weetonde bagamba Suzan wandiika ebbaluwa weetondere maamaani Dolini oba tebakyogereza baali bamaze omutegeera bwe bagamba okuwandiika nga tebannamutegeera silent majority naye ng'omwana yategeera ffe nga twategeera abanoonyereza ebitatukwatako kati bamugamba wandiika ebbaluwa weetonde agiwandiika naye mu kikwekansaano nga tannagitwalayo yagisosa muzeeyi ajja kumaki simu y'ogiwulira kyagamba Dolini anvumidde
tompulira Okuwulira. ko muzeeyi totwalayo bbaluwa biki twali kumakya ne bayombera awo dolini olutalo ne lutandikira awo ne dolini n'okuleeta ebya siginitole ebyo sayininga dolini bwe yagaana sayininga n'agamba mala kusomamu nga bamujja ku siginitole jjukira nga batandika kyaki bagitandika basatu mu siginitole dolini maama we ne Bugingo kati babajjamu Teddy amaze sayininga teyasomako baboggolera mu woofiisi ya muzeeyi dolini agamanzo okusayininga empapula zino mala somamu kigamba kira kyengira era ku mukono dolini bamujjamu naye teyasayininga bafojinga mukono kati dolini agenda okuva ku gundi yonna nga bategedde nti Suzan yayagala muzeeyi nga ne wakata kyasulayo kati ekyasinga bamala enviiri ku mutwe maama wa Teddy kufa yali ajjanjabirwa wa Bugingo yafa Lwakutaano Bugingo najja mu overnight Olwomukaaga n'asiba ku sooti ne bamuziika ku Sande Bugingo yali ku kyaki n'agamba ku Sande nga bagenze ekiwawu okuziika abafu baziike bafu bannaabwe naye nga gwagamba yamuliisaako yamuggyako mu kkomera yamusuzaako ne mu nju nazaalawe si Bugingo yasuza Nazaala yasuza Bugingo mu nju ye kati abaana abo ne baba n'obuliri waliwo kyegambye nti episode zino ezimu ezinaggwera nga mukaaba nga mugamba nti nedda ebintu ebimu tetujjajinganga mangu nti omuntu bwe bajja kuba baanoonya bagobe batya Teddy ku kituuti abantu obutawaawa era pulaani ye yaliwo yakolebwa ekiro nejja neereetebwa ne bagamba tugamba abadde ayagala kubba ttaka era bwe kyajja gwenga house boy yes bwe kyajja ne kikubwa ku kituuti ab'amawulire ne banoonya omwana ne maama lwaki mwagala okutta omusumba ng'olina okwanukula nti nedda tetwagala mutta ekimwogeseza bwe kityo mukazi mupya bandisirise bandyekwese oba abantu bandisise ne babanoonya lwaki mwagala okutta omusumba waffe naffe katubatte sibawolereza kuba nze siri ttiimu kubanga nze mu nsi simanyi alinnwanira kyovola saala kulwanira mulala Uncle nkuwulira Suzan yaliko mu Ndeeba ng'akola ng'ani mu kyaki eyo presenter ku Radio of Alpha nga Bugingo akola ng'ani musumba ne gwe yajja naye ku Salt okutandika Salt FM wa pastor gwe yawukana naye bamuyitani Martin Sebuguzi eyabawula yali ani Makula Bugingo atani yali Makula era n'omusumba w'omu Ndeeba ng'amaze okukizuula ennyambala ya Makula ng'erina kyekola ku kyaki biini genda mu maaso kakati agenda maaso sogereko biini abantu njagala bategere ekintu kino wammanga naddala bali mu comment section nganze omuntu Katonda yannyamba bonna mbamanyi naye omuntu gwe sitamanyi ennyo ye Makula Makula mumanya mu gavumenti bino ebintu ebirala bisajja kwogera wano because tebigasaawo ng'ali mu gavumenti eyo gavumenti katono nyaka nedda ssebo nedda ssebo Selekta oli muyizi wa history tozija ku mulamwa nze nganze mutabani omuwala wa Bugingo era akola ku soki nali mumanyi era nga mulaba kubanga ebintu byasoma biringa nga byenasoma nange era n'olunaku lubagula sooti naliwo naye nze kyenjagala okugamba kino bintu byonna nze kyanzija mu bintu ebyo nganze omuntu kwe kulwana entalo ezitankwatako zendaba obulabi nenzivaamu nenkima amazzi sigamba nti nali sagala amazima gaveeyo kwanga era nali mbiraba era nali mbiwulira
naye namanya ekintu kitera okulwana kirimu okufa n'okuluzinga omulimu gwange wamu n'ekitiibwa kyange ng'omuntu neŋŋamba kama mbaani mbaya kantimba amazzi nkirabe bulabi nkwate popcorn zange ndye kati ndi mu kulya kyova olaba naye nvudde ne nkugamba oli wadde mbogera mu maaso ng'okola ebintu byo era nja kubeerawo nga ndaba gye binaggwera oba binaggwa bitya nze wende tivaawo Nedda muyina ekibuuzo ffenna tebina gye bigenda kuggwera ya Jacob ate nejja ne Bini wabuuzizza oba nti Makula yafiirwa mu kino Jacob kwe kugamba nti ye talina ali biased tasobola kujajinga kuwandowooza ye kwekyo ndowooza kikibuuzo twadde obuuzizza ffenna nze asanga eri bweti ku kibuuzo ekyo bwe kiba nga kyekyo Bini byonna byonna byayogedde tubale tusuubira anyway naye nkola ey'okukuba omulabe ey'okusirika omuntu n'ayogera ne bimuggwako ensi n'esigala ng'egenda mu maaso naye abantu bali Makula ne Pastor badiringira mu communication business ya communication gye balimu omwana ono Bini bwe yavaayo kati njala okula siri mu kugamba nti oba Bini mutuufu oba Makula ye mutuufu naye kati reasoning yange ejja okusalawo ki ani mutuufu mu kino teri kituufu bibeera bibiri kimu kyekiba ekituufu reasoning nga ng'omuntu yimirira reasoning yange yegenda okusalawo era bwati nti Bini byonna byayogedde ekisookera ddala kye twali tusuubira mu Pastor omuntu alina pyala omulungi oba amanyi kye bayita pyala alina ekkanisa erimu abantu bangi alina media alina abantu bangi kitegeeza kye bayita pyala Pastor akitegeera kwali kwata Bini mu nnaku bbiri nga yakagenda ng'ayatanisa ebintu ebyo n'amugamba Bini jangu kino nsonyiwa twakola wetuti naye nsonyiwa ekyo teyakikola ne bate Suzan n'aleetawo awo programu Bini awo yabulira awo waliwo Suzan programu gye yaleeta ng'alinga ayagala okusaawulula Bini byayogera ate ng'agireeta tagireeta ayogera tayogera ng'ali awo nga tebijja addition kwekyo ne bagenda ku street ne baleeta omuntu atule mu TV retiratinge ku bintu bya Bini n'abantu abalala abavuddeyo okwogera ku bya Bini that is omukyala mumutegedde mwe n'abeera abadde mu morning show ya TV kwekyo byonna bali mukola kuba nti bambalira Bini naye nga gye bamulumbamu nga oba yakijega kankose nti yakijega Suzan najja aleeta kati kano kastanti akabaddewo buli omu keya interpretinze nga kastanti motoka nagizaayo nenzaayo ettaka nzezaayo biki kosi nga bwotandika bwokola checks oba bwokola postmortem ku bujulizi obwo ettaka tebalizaayo bwe batyo n'emmotoka FX ogizaayo nga Suzan kuba mumanyi bonna nga bagamba tasobola kuzaayo emmotoka anyway nze nyinza okugamba nti Bini mutuufu era bino byonna Suzan bimunyika era bimuleka wansi kubanga tavuddeyo okuprovinga nti Bini mukyamu enkola zavuddeyo okuprovinga avuddeyo kulwana mu ngeri y'ekijega kuleeta full figure ku seeti kuleeta bujulizi butategerekeka ku ebintu bwe bityo kati ayagadde okwanukula Bini mu ngeri y'ekijega nasigala nga yemutuufu Chiko yawandiise ku social media nti asikaali we yamutumye KFC mbu naye baggaddewo kati atya okuddayo eka naye akubalule akati Martin osobola okumalayo mbadde empunzise nti Bini nze nga nze nsigala nti Bini mutuufu nyina ekibuuzo naye okujjako nga bana abavuddeyo ne batuprovinga wrong naye nga tebanavaayo ku sebo Adam Brandon Selector oli mufumbo ani igwe wenyini owulidde yesebo
Omaze emyaka emeka? Ntambuza gwa 10. Bulandon, Jacob. Bulandon alina emyaka emeka? Mukulu kakula kakasajja. Bulandon alina obufumbo bwa myaka 10. Kakulu ko kyoba omanya kakulu wa butono ne kakulu. Omwana obwo si bwe gwetaaga mu bbiini kati. Akati ekibuuzo kyenzizaako kinsoose kubuuza bwentyo. Nga gwe omusumba Lozias Bugingo wa Canaan House of Prayer Ministries n'owuliriza omwami eyali akola fast nga yaliko house boy wammwe ng'amanyi okukuba ejjiiko nga baleetera n'embizzi nga nnyonnyola byannyonnyola ebimu bye yanyumyanga ne mukyala lwaki ekyembizo sebo lwaki ekyembizo ekitaddeko sigirya nagivaako kale ekyenva namawulire empapuli yambu nedda sebo kati n'owuwa omukuba kale omwana kale teyaleetanga nnyama yali anva n'owulira ebigambo ebimu ku byanyumya nga yabinyumyanga ne mukyalawo w'otaali ng'era otegedde n'okutegeera nti ex wa mukyalawo yakyusizanga engoye okugyamu z'abaddemu okwambala mu mpya ezimugezesebwamu ku botiiki ng'obiwulira ku mwami Biini ng'abyogera ku mukyalawo Suzan Makula. Gwe ng'omukyala omwami omufumbo w'emyaka 10 ku bye waakawulira ku mwami Biini byanyumya ebikwatako ne mukyalawo ng'ebimu bikwata ku mukyalawo yekka. Ntebenkereza amaka ago tuwulire. One, selector fena tukimanyi bulungi nnyo nti obuwomi kintu kirala. Kyakubiri, ekintu ekibeera mu kisenge, Jacob atera nnyo okwogera ekintu ku programu ye nti abantu abakulu abategeragana kizibu nnyo okubaawula nga bakyali ku kinyusi kiri ekyatandika omukwano gwabwe. Bano abantu betwogerako omanyi ki ne maama Teddy we yabeererawo omukulu yali amanyi gyenvudde wooli ng'era waliwo ekyakolebwa ekyamusikiriza n'abeerawo ebbanga eryo okubeera nti kati essaaza kakati asembezebbwa. Kyakubiri, omuntu yenna ng'amaze okukola attempt mu lujjudde lw'abantu n'agamba nti kino nkiggyeewo empeta ngigobye, kino kyekiriwo, olaze abantu emitwalo n'emitwalo omuntu. Waliwo kye bagamba nti okuswala ogwokubiri kaŋŋumire wano nsobole okusigala nga seekyusakyusa. Ne wabawo n'omuntu okubeera nga waliwo ekintu ekisukkulumye kye tuyita extra powers. Omanyi saagakozesa kintu bantu kye bakozesa mu Islam omuntu n'atabulira omuntu oba kaliyo kawulire or something. Kuba waliwo abantu betuwulira abamu nga bagamba nti omukulu ayinza okuba nga ali ku ki ku katabule. All those things are possible. So nja kugamba nti ekibeera mu kisenge omukulu okujja ne katuuti n'agamba nti ki ekikwambaza bwoti ng'oli mu kisenge n'ebbaawo. Nze ne mukyala wange essimu tuziggyako ne tuzireka mu ddiiro. If somebody can talk about situations that's happening in the bedroom, that means nti obuwomi bulala nnyo. Jacob alina wagenze n'akukoonera akantu n'agamba nti eri tayagala kwogerayo gy'amanyi. Eri ekintu kyaliyo kirala ffena tukimanyi kuba ffena tuli bannamawulire tukimanyi. Right now the situation that is happening is one defending the situation he's in, okulaba nti protectinga omuntu ono ensi yonna gwekyukidde nga ye kyalina kyalaba nti kyekituufu.
kubanga atukana okugamba nti nno alina we yayogeredde n'agamba mbu twabadde ku mukolo nga Suzan agamba nti yayamba nze okutula ku high table oba nze muyamba okutula ku high table ani ayamba ani ekyo ffenna kitutukeddemu awo wenja okukoma video najero okay Jacob omanyi selector nina mukwano gwange ate omumanyi yalina girlfriend we nga ali ku campus naye girlfriend wa mulumya nnyo naye olunaku lwe twagenda ku speak awo opposite Sheraton n'agulawo omukazi oyo n'agwa naye mu mukwano naye nga amugula buguzi naye bwe tugenda gwe mukazi gwajjawo ne tubuuza omukazi ono gwogula wa ssente mmeka namugamba mitwalo 10 naye omukazi musufu omukazi ng'abasajja abazungu bamutwala n'amulinda ompulira n'amulinda abazungu bamumaliriza n'akomawo naye n'amutwala ffenna tukize tuli basajja omusajja ng'ali mu laavu n'oleeta kiki agakatunda mu gute ekiswamu kyaya muntu oyo omusajja nga yatamiira omuntu n'oyogera ebyenkanawa nga ye kenyinta n'abyezuulira nga ye ali mu laavu eyo n'oba ofootya tera ekiswakiramu kyakukyuka Suzan Makula nga ye asikuwalinga mukikkirize mukigaane byonna sitole ezimwogerwa akasikuwalinga nga ye because mu media ffenna tumanyi terigulira ebbi okujja ng'ossa omuntu oba ng'okutta omuntu ku sayidi yaffe abantu abasajja ng'ossa omuntu oba ng'oleepinza omukazi ku sayidi y'abakazi either ng'assa omuntu naye okuba nti yaliko malaaya PR we yamatalinga ng'omuntu Suzan Makula nga ye essaawa zino asikuwalinga mu ngeri emu oba endala etya esooka yali ku steering ya relationship yavuga emmotoka ya steering yamanya ogizza eno n'egenda because omuntu gw'atadde emabega amukkiririzaamu era amwagala era ali ready omuprotectinga n'okukola buli kimu omusanyusa mu nsi muno kitegeeza ki nti fe abalabi abatali mu relationship tetujajinga netugamba bino netwogera bitwogera banovidali bali abali mu relationship ababiri bo bali happy mu ngeri emu oba endala tekimanyi oba bali happy bate bali happy naye mukusinzira byetulaba ku kituuti nebigenda mu maaso tumanyi bali happy okitegeera naye nga ye Suzan Makula yasikuwalinga in and out era Suzan Makula inspirinze abawala bangi nti osobola okubeera omukomba boxi osobola okunyiga ebigere bya bbaawo osobola okubeera omukozi nonyiga ebigere bya bosi wo n'otwala amakaago bawala bangi nnyo bamukkiririzaamu mu ngeri ye oba emu oba endala kikkirize kigaane because buli muntu yina Katonda gwe yatonda ku nsi alina omuntu gw'asikiriza gwa inspiringa oba mu bubi oba mu kutta oba mu kutulugunya oba mu kuvuma buli muntu alina omuntu gwa inspiringa kyova olaba abasajja mu Amerika eyo gy'oli bajja kugamba nti waliwo omuntu yakedde ku makya nayingira mu ssomero n'akuba abantu amasasi n'afuna abawagizi bamuwagira oba oyagala batuyagala bwekitwa ekiri ensi bwetu bweri nti ensi ekituufu kigenda okuvaayo ng'ebibi bitambudde ng'ebibi byotamanyi nga bikutambuddeko nze lumu nekolako research nga nze omuntu manyi okwekolako research nga noonya erinnya lyange lituuseewa natuuka mu ssomero erimu ne mbabuuza liri eno bunamwaya nembuuza obwana bwali bwa senior 6 nembuuza nzaani akabone kawaneka oli tikitoka akane kagamba gwe Jacob obeera ku Spark TV simanyi mu Lugambo obeera ne Case simanyi akane kagamba wabba akalulu akane kagamba okola ku oli kansala wa love akane kagamba nti oyagala simanyi oba kayogera bayimbi nga 5 nga bonna bali ku muntu omu Jacob oyagala Wuninwaji oyagala Juliana oyagala Kalona Ntongo abayimbi onanga kabamanyi ne kali ku muntu ogwo omu nafuka nengamukamanyi bino bina biri kulinda nanti nali nekolako research ne mbabuuza omuntu ayimidde mu maaso mumanyi nga buli mwana alina version ye gy'amanyi ku nze kati nze gwe baali boogerako nensula nenamba
byonna biri ku linnya limu yeka Jacob muntu omu wabba akalulu oyagala wininwagi oli tiktoka okansalinga abafumbo oli munnamawulire obeera mu simanyi ne case simanyi ne live wire wenekola kozesa kiringamba okay tegeze erinnya lyange buli muntu alina engeri gy'alimanyiamu batosobola kunenya muntu engeri gy'akumanyiimu kiri eri ggwe kati wano Suzan Makula kyalina okeera kuma kyokkola singa nze PR wa Suzan Makula